Ekiteeso kyanjudde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Gakumiro Robina Nabbanja kyanjuddwa Dr. Chris Waliomunsi minisita omulondo w'amawulire tekinogira n'okulungamya eggwanga nga kizembeddwa omubaka wo ya mu South Betty Amongi era minisita omulondo w'ekikula ky'abantu. And I'm here to move a motion for a resolution of Parliament approving the appointment of Honorable Robina Nabbanja as Prime Minister and leader of government business in the Parliament of Uganda. Honorable Speaker, I am proud to second this motion as a woman. Kyo ekiteeso ekisemba okulondebwa kw'omubaka omukyalo w'e Katakwiri retired Major Jessica Alipo kyanjuddwa mu Palamenti. Omubaka wa Ruhinda North Thomas Tayebwa era yalondeddwa ku bwannampala bwa gavumenti nga kisemberwa kyawusibwa Kabulindi eyaliko minisita omubeezi w'ebyemizannyo. For a resolution of Parliament approving the appointment of Honorable Jessica Alipo Rose Eteru, Major retired, as Vice President of the Republic of Uganda. Honorable colleagues, I rise to second the motion. Kyokka mu kubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekisemba Alipo omubaka wa Butambala Muwanga Kivumbi asabye kino baleme kukimalirako budde olw'ekirwadde kya COVID-19. Ekiteeso kiyitewo ekintu ekikoleddwa n'asaba essira lisibe ku ssaawa minisita kubanga yakulira emirimu gya gavumenti. There will not be any big substance, no matter how long we spend here. So may I beg your indulgence, because we are in a COVID situation, you put the question. I mean, I've seconded it, the eyes have it. Oluvannyuma lw'okukakasibwa retired Major Alipo yeeyamye okuweereza n'amaanyi ne yeebaza Palamenti olw'okumussaamu obwesige. To promise you and the people of Uganda at large that I will not spare any energy in me while serving this country on this appointment. Mu kwogerako eri Palamenti oluvannyuma lw'okukakasibwa asaba minisita Nabbanja aweze okukola obutaweera okuswaza abadde balowooza nti tasaanidde. Honorable Speaker, I do not take for granted the trust His Excellency the President and you honorable colleagues have put in me. I know it requires hard work, commitment, humility, patience, through teamwork, transparency, and accountability. Together we shall secure the future of Uganda. Asiimye emirimu egyakoleddwa Dr. Livingstone Rakana Rugunda gwe yadidde embigere n'asuubiza okutambulira ku musingi gwe yasima. To build on the foundation laid by predecessors. This will be done through strengthening the link between the executive and parliament. Oluvannyuma lwa Palamenti twogeddeko n'abamu ku babaka ab'oludda olwabula gavumenti okubadde owa Lubaga South Aloysius Mukasa nga bakubaganya empawa ku by'okukakasa omumyuka wa Pulezidenti ne Ssaawa Minisita olw'obutabakubaganya ku birowoozo ekimala. Isensi yaakyo yakuwa Palamenti mukisa kukubaganya birowoozo. Tetufunye mukisa kukubaganya birowoozo. Ffe ate abamu ebyo wobeera obiŋŋambye ntwala obuvunaanyizibwa n'obudde okunoonyerezako ebyokoze eki ddala yasomerako egindi yaliko egindi yaliko gindi yasavingirako egindi ogwo omukisa tetwagufunye yadde n'akatono. So tugenda kulaba gavumenti efugibwa ebiragiro ebinene nnyo nga bigazi ate nga bizito okusinga amaanyi g'etteeka. Kyokka ababaka okuva mu kibiina ky'NRM bategeezezza nti tebalina buzibu ku babiri bano kubanga balinamu obwesige. Kyogera si kirumamu. Prime Minister ye best appointment yange President gyankoledde. Era nze mwetira ghetto Prime Minister. Nafa abadde batassa tugenda kussa. Kubanga kati bw'obanga ofunya Alipo nga Vice President n'ofuna Majegere Honorable Robina Nabbanja Right Honorable ate oba ofunye nnyo kubanga Nabbanja ye muntu gwe mmanyi gwentirawo n'omukono nti 100 ku 100 abantu be wansi bafunyeemu. Gwe gusoose okulaba nga Teeso region ze ng'omuteeso kubanga tunaffe twafunyeko ku Vice President okuva Teeso tekibangawo. So kyo kyebaliza Mukama toyo mukazi mukozi. Rachel Nakasi n'Obedi Lutalebe bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.